omuyimbi Alien Skin kye yeekola munnange e Kenya kikabuka esayidi eno. Lengera eggaali emutambulirako munnange esayidi eno okuva eri emitala kye yeekola munnange ate Kenya kikabuka. Ate nga mwana mulenzi munnange ate Palaso wuuno munnange abadde alina ebigambo munnange bye yabadde akakasa esayidi eno. Njogera nti n'ekivulu kye kyengedde ate wali ebigago kigenda kutokota munnange esayidi eyo. Bampita Jaminati era nga nsinza ku Jaminati Yogi wabula ng'obubaka bwe ngenda okubeera nga nkutuusako wali bwe ngenda osooka nabwo bwe bw'omwana mulenzi munnange ate Alien Skin esayidi eno e Kenya gy'ali era nga gyakyali bannange esayidi eno. Naye omanyi wabaddewo kaakatambi n'akalala era nga bw'okalabaako obudde bubadde bwa kiro nga nkugambye eggaali nga muganda wange kati kansooke nakano akatambi kano wano bubadde budde bwa misana era nga bw'olaba munnange abadde n'abayimbi ab'enjawulo okuva e Kenya era babadde atambula nabo babaddekoko ate n'ekifo kye bagendako. Esayidi eyo bwe kityo nno munnange ate bwe kibadde kitambudde era ne sayidi awo era nga bw'olengera akatambi ako nkugambye nti nebubadde budde bwa kiro naye ng'eggaali President of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the frontline commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Congo, super manager of the King Congo. Yes, I'm the King Congo. Bannange akatambi kano katwedinze nnyo wali ku mukutu munnange ate gwa TikTok esayidi eyo jjukira nti n'ebitwedinga ate mbijjayo naawe n'obiraba wano ku Jaminati Yogi bwe nti bwe nkoze esayidi eyo kati awo kankugyoko ate nkutegeezeko nti n'omwana mulenzi Palaso era ng'avuddeyoko wali abaddewoko n'obubaka bw'abadde ali mu kuyisaawo munnange esayidi eno era nga ebyo byonna byonna bibadde bikyagenda mu maaso jjukira nti n'ekivulu kye kyengedde mwana mulenzi munnange ate Palaso esayidi awo era nga bw'olaba ng'ali mu kwogera esayidi awo. Nze abantu mujje mumpagire mbungi ze siringa bano abayimbi ab'omukisa gwabwe ajja n'ayimba oluyimba lumu bbiri ne mumumanyirawo nze nzize nyimba ennyimba zange nga neezimba mpola mpola abawagizi bange bakimanyi maze emyaka 10 mu industry tujaguza emyaka 10 Palaso gy'amaze mu industry nga buli mwaka akubye hit okitegedde nga abawagizi be banyumirwa ennyimba ezijjanjaba emyoyo enyimba ezijja omulwadde ku kitanda enyimba ezisala keeke tweyagale wasigaddeyo bbiri tofaayo nnyo tofaayo wasigaddeyo yes bwe kityo nno munnange ate bwe kiri mu kutambula ku mwana mulenzi munnange ate Palaso era nga bwe nti bwe mukyekinzako esayidi eyo ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonaba kusubscribinga ate nakyo kikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti